bw'abanga agenda kuwasa akola pati nattenti ne babamba eddiba eryo. Kakati omugole lwajja awaka lyeddiba kuba muteeka bwe buliri zentebe omwana abana akatebeke bwe kati naye mu bwavu obuzibu ennyo abakala mujja bakala bakazi baabo nze saagala mugere baabo yasooka laki tubasigamu okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigana okutukuvu onoomwagalanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukuumanga mu bulwadde n'embulamu mu bwavu ne mu bugagga onoolekanga basajja balala bonna n'obeerana naye yekka mu nnaku zonna ze mulimalanga muli balamu ku nsi. Waawo naakolanga bwentyo nga Mukama ye mulinzi wange. Ebikiri ebyo mubirina mu maaso gammwe. Saamu amaze okukkiriza sooka omubikule ndabyewo abantu abamufaanana wano baweerera ddala omanyire ddala abayooyo waaba omala okulayira yesebo omusumba yoyo sebo taata mukama wange tugende mu maaso. Metro tereza akatimba k'omugole ebirayiro biri awo. nze Saamu kuwasa gwe Ruth mukyala wange okuba mukyala wange gwe mpasizza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde ne mu bulamu nja kukwagalanga nkukuuma okutuusa okufa bwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayirira bwe ntyo. Zerusi nkufumbirwa ggwe Saamu okuba omwami wange wenfumbiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde ne mu bulamu nja kukwagalanga nja kukukuuma okutuusa okufa bwe yalagira era nkulayiridde bwe ntyo. Abantu bali bebaka kumali bagante eddiba ne limala emyaka 58
bw'abaga agenda kuwasa akola pati natente ne babamba eddiba eryo. Kakati omugole lwajja awaka lyeddiba kuba muteeka bwe buliri zentebe omwana abanakatebeke bwe kati naye mu bwavu obuzibu ennyo abakalamojja bakala bakazi baabo. Nze saagala mmere baavu yasooka lwaki tubasigamu miliyoni eneemu. Mutandikire wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukama mulungi. Maama akantu kaffe kali ogwo gwe gwakuleese ojjako ng'oyagala nkugome kale yimirira wali mujjangwe bw'oyimirira eno yayimirira bano tebatangana. Maama olinyiddirira ku ddala eryokusatu muddeyo ku lyokubiri ate bali abalaba nayimirirawo mweyongere eno. Amiina. Mukama mulungi nnyo. Kubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi. Abagole bano kabamule okufuna ekifaananyi nammwe emperekeze mujje ne bawolole. Manye abasajja baba bawolole emperekeze z'enkazi mujje mufune ebifaananyi. Mukama mulungi. Kakati ngenda kusaba n'abazadde ab'enjuyi zombi, abazadde bokka be baba bajja mwenyigire mu kifaananyi. Bwena olabika walaze wala nnyo abalaba nejjako waggulu bestimali kawa mu kifo kyo olola jje olola erinnya waggulu mulinnya waggulu amate mukuntaata zigende wali mulekayo minaema emirira olere mu kifaananyi ne sayizi eri bwe mutyo taata muleka yingira asemberere muwala we muleka yingira ne maama mwatudde ku njuyi zattemu. Mukama mulungi. Musekeko nabana. By the virtue of the authority granted to me by God, the Church and the civil government of the Republic of Uganda, I present to you the certificate certifying that you have been legally and lawfully married here at the Miracle Center Cathedral. Congratulations. Bamaze okufuna ekifaananyi abagole baffe bagenda kufuluma. Bwe mufuluma temuyita wano kubanga waliwo embaga endala eyeteeseteese, mugenda kuyitira wano mufulumire wali gye mujja okufunira ebifaananyi ab'embaga eno. Abazze ku mbaga eri mujja kusigala nga mukyatudde kubanga bano bwe bafuluma nga bali bayingira. So n'olw'ensonga eyo mujja kufulumira wano ab'embaga eno. Ab'embaga eddako bamusigaleemu. Mukama yeebazibwe. Abagole baffe